twagaza mochi kila mkezi kumachonyo obutwa buladi tuyambe wette mwana laba tunakaba ate bamosere ndi wali okolera bocho wabomanyi bayimbi bano be mwabiranga mu yokuyimba buyafate te yagenda maso ba eke bafate site yagenda maso tuyambe buyambi ofe tulabe njuba wevayo kwekera mkezi ogamwe alike msika tsafu tukuleka mbitoke dachika biri mazire tukuleka yo toina choiza tuyamba oli musajja wa mutima mubi muvubuka gwe naye kyusa mu mpisazo katambo oli musajja mubi enseze kulaba rasta ole meseza banabitone oli musajja yagolese koti gwani amanyira Bobi Wine mbosingo oba nfanfe oyina plani zoko ebidagala overdose wejeo bwe mulaba tibakujjeo NRM egenda kutta kuba banjagala okuboga blackmail nga Bobi Wine tibakuyite NRM ejja kutta nti bagambe nti Bobi Wine yakusa tenga tebalina evidence of it mu byekisiru so zinkwaga wabuli just weteke mu gwobo mire ebidagala bye ogende witti tiri muntu agenda kabala sita wasigala womu kunsi wasigala womu kunsi nabaana bo tewali wo muntu agenda kukaabya sita tebakulya sere tukufaako no buli omu atambula najjamu empale n'afuna obulwadde kino nkikugamba nti bakigamba ne baddagala sibakulimba abakubeerako mbu after 5 abo balimba badde waabwe ne bakusekerera kino kijje kunze badde waabwe n'oba omukute mu ngalo n'anaaba ne sabbuuni emirundi 2 abamanyi omusiiza amazzi kuba ensibu ekyo bwetambula prevention is better than cure bakulimba baseka nti bakola programs ezibadde ya lying to you just babera mukasimba te kubeera mu mbu you cannot stigmatize wa balimba ensibu etambula Uganda yafadda omutima abantu bali kubyabwe balina ebizibu byabwe kasi kakasa nomula buli kwisala genda ku national theater nga kicho okoze nnyo mugenda ku national theater gwe wante tukuteeka mu bitoke naje bakuzaala sita mu mazigwe no fiirawo nnoze ekyo nkyokubulira no fiirawo laba omusajja emivule byatanze okwogera abasajja bakusinga emyaka n'obwo yabo mukutuse mutako nali ku Bobi Wine ya mulumi omuti ngogasonga amaboyizo weze emyaka 7 gy'abasajja emivulingo yaso kyaronya sirinye 12 zali mukunonya nezo gulo obusuuti ali awo aboggoka musajja mukulu ne Bobi Wine abalumi omutwe nasita mujja kutegeera guno omulembe 2 na bakiza kuyita whatever happens Bobi Wine just rasta genda wewe kulabo batunakukaabira hani agenda okuddawo kicho ogenda okuleka tuddawo omuntu kibbe motoka nga mozeri doleka motoka gitulambula wali kicho ogenda okuleka go wanti ebigato gatebya byogule China ebipale pale obutakutuuka bosi bise ekyai gwe mazi kicho ogenda okule je tugenda kwa mboye musikatsa yogende kichi gwe mazi kyo yinzo kola Bobi Wine gwe matako buvizo obukalira buli kimochi kabira awakabira kwembase kaviza ke yupo no mwana buli kimochi kabira ayagala ekyo bwerere obali amanyi obaloza fieko lasta fie tali dangulu kuba wa mulimba ge mazimu wabale banga ngo waliza ready paper nga weta kwagala neno okola statement mbulwadde mazina bwe myaka 12 sipanyi ko 10 ku 12 ngateje emyaka je wagambya ready paper mbi ali sipanyi mbuno mbu ekuwalana eje emyaka wajigambya mu fie ento oli mulwadde bato mwana wabandi mazina abalabangi basirise atoli bwana oli mukoza Bobi Wine yakugamba oveyo gende wabala mwe yakuwaddiru ndi Museveni agenda kufuula ambassador akuwe sente mbuuzi banyo ine chama kichogere kumanya kwani baddo chameketa amanyo owiddemu amanyo lwampeke kubeera muno omirazili expired oddawo tubuza mbo ine chama no kikubira emyaka 10 ku government esibe nonye bya Bobi Wine bawe sente Bobi Wine geno government okigamba gambyo ina amaziga Bobi Wine egagula abazali gende gatwale omusawo muganda bamulogazi mbe mpanama Bobi Wine omulagola kabula zi government wafuse mchwano wafuse abazali baletawo omusawo muganda ne yekwekweyezawo bamuloge nga kudawo gamambo ine chama wali badova mwaga amanyo komanyo komboke musikatsi tewali muntu agenda yingira Bobi Wine wano tusiri walirako mmwe nine chama ina yekozesa sazo obuviri bwekigoli toddanga mugwe tumanyira genda tuyambe buyambi ofe tulabe genda ofe olabe osibye ku internet kuno kusigala nga ampereze gwanga njagala ofe olabe embwa za Bobi Wine batezirye emmere nabawagizi ba Bobi Wine baba nafa katwabaka lewe kana akwata gwe fuck jamu akwate olabe toyina kyoli munsi Bobi Wine muganda ngo omusajja gwe pankira ku presidential material ebe bibuzi wabiyeta damu gagamero kuva dango opambana ne bufairo bwaga no tambula obufairo obufuma ali mu bujingirira funa sente guno kisigirire emyaka mukaga mu Bobi Wine nze nkubuli arasika botewe mutwa government egenda kukutante egambe Bobi Wine ekusegwe kujeo Museveni si musajja mudongo bamukoleti wala speech je wakola yali speech yali nfu ne Museveni yakutunulira bwati ngo wa speech ayo excellence nze ngasi banye bagava nze yakwata tende yabalade bamazi Museveni nakupima ati oli Museveni musajja muyeke ali musajja muyaye mu camp mwe yava oba muyekera mwe yatanika bamaji abalete government ene yo
eyamumera mu bonna bali balwadde b'amazzi era Museveni akutunuulira ati bonna abasajja abalwanyi bonna abasirikale bwalimu nga bakutulira buli musajja musirikale mulwadde w'amazzi nga bakutulira bawuza mbu gwolimba abasirikale aba Museveni nti gw'okutetenda y'abalwadde b'amazzi Museveni agamba kano sirika wa ssente y'ensonga kigakulumira kakugyayo n'ekyenda buli w'otuula olekawo omusaayi n'amazzi ate gwe oli kasowola oli owaffire oli ku mix ojja kuwulira ojja kuwulira teweefaako onywa obusigala okyazina abakazi. How has NUP supporters affected you? Bakuyingiddemu batya? Kinjagala just okumanya family wagirowooza gwe kennyini watta abaana abo indirectly era kati olinze bulinzi kufa n'abaana baffe bufi just kikutuko kya depression ogenda balekera dagala siyagenda obalabirira Noza kini kalisa agenda obalabirira ONB sibakulimba seba abana bagenda kweri enkuta noonya sente ng'obudde bukyali taliko teme empenda ogenda likooti abaana abo buno obulwadde si bwakwekwekera oba bavayo n'oyogera tobukozesa tekubira nga bukimu ekifuna for free olumbalumba abantu balina ebirwadde byabwe babisirikidde buli muntu alina obuwanga bwe mu kofini kasoba ng'ojjamu empalo osobola okufuna obulwadde obwo gwe ova n'ogamba oli mulwadde oba oyamba eggwanga so guma toddamu tumanyira kati ki ekyakugjayo ng'okyate tubwogereko tukyakuwanja ekisambo kuba gwe watugamba gw'olina ganjawulo olina gali agalimu embwa zino ez'ekkongo muzamukongo lasoni aluma firing ajjako ebyenkwawa n'ebiza mb'olina gali amasosola agalina ne license guma gwe wajja n'ogamba gw'olina gali ne Museveni wakyogamba mu speech nze nina amasosole kaliko n'ettaayi gasibye bottaayi Museveni n'agamba naago noogo oddangayo nja kudda. Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gyesinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Gwe yenna ali eyo emitala w'amayanja nkulamusizaako nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza mukola kyamaanyi kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba ng'otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okola kyamaanyi nnyo ali mu UK, ali mu Canada, ali mu Saudi Arabia, abali e Qatar mu namba tumiddeko nnyo mwe mubezaawo amayengo gano. MC Kat yalumbye ngo eriko omwana bibye si birungi si birungi gwe mukwano gwange ali yampuliriza nenze ndowooza kisaana kwekonsayiringa nga tunaba kubaako ataaka yonna gyokola so kulaba omuntu ani gwogenda okolako ataaka bameka abali emabega kubanga ojja kulumba Kyagulanyi olowooze nti olumbe Kyagulanyi tojja kulowooza ku bameka bojja okuba alumbaganye. So ebintu ng'ebyo mulowooze nnyo, think before you act. Nga tonnayasanguza kintu kyonna musobole okukuuma ekitiibwa kyammwe ne reputation zammwe. Mbaagala nnyo mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV.